Mwaka yagula office kabule. Nagenda iganga nakulawo ki? Office. Lwaki akukuta? Nagenda babule. Obwo bwe buyeekera obutuufu. Abantu balina obuzibu. Balowooza nti obuyeekera mundu. Tugambe Bobi Wine muyeekera. Kati muyeekera pure. Modern muyeekera. Nabyo bikyuka. Bye ngamba abazanyi betuzanyira mu katemba. Bw'oba owulira nti okoze eki? Kati katemba yakyuka si wakuzanya mizanyo gya ssaawa 3. Teri akuwa budde obwo. N'obuyeekera tibukyali wa mundu. Era bw'ogula bagenda mu nsiko. Kakati leeta. Si bwakuyiwa musaayi. Kakati leeta ennyonyi. Ogenza okuza ennyonyi ogireese. Ogenda gikubawa mu Uganda. Okuba abawagizi ba Bobi Wine. Bw'obakuba. Anti bwe yagala. Ababo n'obataliza. N'obataliza. Mu nnyonyi. Kati olabe bw'oseka. Kati olwosekerera toseka gwe. Kati osekerera. Olina gw'osekerera gwe simanyi. Osekera. So obuntu obukwata bw'otyo kati kimanyi Bobi Wine gwe lwaki muyeekera tukyogere nti Bobi Wine ki? Muyeekera. Kitutwala mu kwate kitegeeza protective. Leero ava kugula office ye Mbalala nga teri agimanyi. Imagine Mbalala. Imagine kubanga singa agiguddewo Kapuchorwa oba engulu eno naye agiguddewo Mbalala. Kati njagala tukyuse talk. Actually tuyite Nuupu modern buyeekera. Obuli modern. Obutali bwa mundu. Si bwa mundu. Kakati abantu batunuulira Bobi Wine kubanga bamanyidde nnyo physical property ye mundu. Kati oli naavayo n'agamba talina na structure. Ne structure ekyuka neva mu analog. Plan is bazi. Okiwulira vingira wa. Nkugambye nti ne structure ekyuka neva mu ki? Kati nefuuka mu IP. Intellectual property. Kakati kiseera kino kye tulimu gundi alwanyisa intellectual gun. That is the intellectual property. Gundi gyakozesa. Olowooza muzeeyi tamubiitinze nnyo. Ani okubiitinga ani? Bobi okubiitinga muzeeyi. Ati ngane muzeeyi yabiitinga mu Obote. Kuba era kakati eno physical katugambe sijja giyita cold war oba physical war. Kati nze njagala giyita intellectual ki. Jjukira President Museveni bwe yali mu lukuŋŋaana olwo Peace Talks e Nairobi yagamba I'm an intellectual. Evuddeyo intellectual. Era mu speech ye yagamba nti nze saali muyeekera, saali musirikale. Nze nali intellectual. Era was an intellectual. Kati naye evaayo buli waggulu w'omumanyi. Wabeerawo ki? Obeerayo omumanyi. So, the intellect bannaye Bobi Wine gy'akozesezza. He's for high skill. Balowooza kati oli ajja n'avaayo n'agamba mussa abaana b'abandi. Kati tokya omuntu gwotta ne mu nsiko y'oluweero baakola ki? Baafa. Era nange bwe mba nga nze ngendiddemu Allah nze nange gwe yaliteekawo nkole ki? Kubanga oli ajja n'akugamba nti simanyi ensi egula miramu naye nga temuli ki? Temuliwo. Ni munnange era mulimu abalinamu ejaabwe. Mulimu abalinamu ejaabwe. So omwana omusajja omulenzi oyo mugezi. Mugezi. Najja ku mulembe n'akozesa akantu kano. Nomanyi muzeeyi kaakozesa ye. Essimu gy'akozesa. Tali ku zino ziseereza. Ali ku peesa. Kimulemesezaayo omwana n'amukuba n'amuzimba ku kyalo. Yasooka n'amuzimba ku Nakasero. Okuva e Nakasero okutuuka ku Kavule waliwo bbanga ki? Naye lwaki enaali mutezimba ofiisi nnungi kiki naye? Anti kyekyo kigambye the intellectual property. Balookinga